Beat Fama. Chenda mukaga katonyeze satu Kampala. Nechenda mkatonyeze 0 Masaka. AMAWULIRE gakusomera John Mark Segawa. Kakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mu mawulire ag'enkyaliro omukubiriza wa Palamenti ya Uganda Anita alumiriza ba Minista omunaba wa Palamenti abebulankanya mu ntuula za Palamenti nti bano balyake era bali byenguzi abonoona ensimbi za gavumenti ez'omuwi w'omusolo kyokka ne bataweereza nsi yaabwe. Mu kwogerako eri Palamenti Anita agambye nti kyannaku nnyo okulaba nti ku baminisita 83 mu lutuulo olwajjo wabaddewo minisita omu kyokka nga n'ababaka ba Palamenti abali mu 556 kwabaddeko ababaka 10 bokka ng'olutuula lutandika ekintu kyagambye nti kikyamu nnyo ababaka ba Palamenti balina okweddako ne baminisita okutuula mu Palamenti okulaba nti baweereza ensi yaabwe. Ate ye Ssaabawuliriza wa gavumenti eramula kuno mugambe Nsumikambi Kiryowa Kiwanuka aweereddwa okutuuka olwokuna lwa Ssabbiiti eno kubanga aleese ebbago ly'etteeka mu Palamenti erirwanyisa ebiragalalagala n'enkozesa yaabyo erya Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Control Bill. Ebbago lino ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno lyasazibwamu kkooti etaputa ssemateeka oluvannyuma lw'abantu okwemulugunya nti lyayisibwa mu 2015 ng'ababaka abaliisa baali batono era bw'atyo Kiryowa Kiwanuka okuweebwa ebbanga lino lyokka okubanga alikomezaawo mu Palamenti kyaddiridde ye kennyini okulemesa omubaka wa Bugiri Asumani Basaalira wano wa Aru County Christopher Komakech okuleeta okukkirizibwa okugenda okuwummula baleete ebbago ly'etteeka lino ng'agamba nti gavumenti okuyita mu minisitule y'ensonga ez'omunda eteekateeka ebbago ly'etteeka lino okulikomyawo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Palamenti eyisiza ennyongereza ya trillion 4.4 mu nteekateeka ey'okubanga tugenda okukomekereza omwaka ogw'ebyensimbi guno 2022-2023 ku lwa gavumenti okusobola okumaliriza emirimu gyayo. Ku nsimbi zino kugenda kweyambisibwako okugula ekyuma ekyokuweebwa abaweebwa liizi ya Atyaka Sugar Factory mu bukiikakkono wabula wadde ng'omubaka wa Butambala County Mohamed Mwanga Kivumbi yabadde aleese ya lipoota ng'alemesa ensimbi zino okuyisibwa naddala mu nteekateeka ey'okuwa obumbi 18 aba Atyaka Sugar Factory ababaka okusaba kwe bakugobye. Gavumenti evuddeyo neetegeeza nti omuwendo gw'amazzi aganjala okugenda gweyongera awamu n'emigga okubooga kivudde ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde era ewanjagidde abantu buli omu okutwala obuvunaanyizibwa okwewalira ddala ebisaanyawo obutonde bw'ensi okwewala ebibambanga bino. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulimi obulunzi n'obuvubi Frederick Kyakulaga Bwino ategeeza nti embeera y'obudde evuddeko sizoni okukyukakyuka n'enkuba okujja nga mpitirivu ate nga mbi wabula agambye nti okutaasa obutonde bw'ensi kya buli muntu okulaba ng'atwala obuvunaanyizibwa buno era n'agamba nti ebizze bibaawo ng'omugga Katonga okubooga ne gusalako oluguudo olwo ekitundu kya Kigezi okulumbibwa amataba Kisolo Lukunjiri n'ebitundu ebirala kivudde ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga kyetaagisa buli muntu okuvaayo ayimirirewo ku nsonga eno. Ateko akakiiko akalwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi wansi wa ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga baliko abantu bana aba gavumenti ez'ebitundu bye bakutte ne babagalira mu bitundu eby'ekabaale. Abakwatiddwa ye Dennis Twesigomwe District Engineer era Project Manager wa Rubanda District, David Otika District avunaanyizibwa ku by'amazzi mu District y'e Rubanda, Spencer Ngabirano ng'ono ye Engineer wa town ye Nyakarimira wamu ne Mutumba Eric Seya ngono ye District Engineer owekanungu ng'okusinziira ku eri matomogezi wa polisi mu kitundu kino bano bavunaanibwa emisango egy'okubulankanya ensimbi n'okozesa obubi w'ofiisi zaabwe. Banaffe mbwegatyo ge gabadde amawulire gafe ag'essaawa eno mbaagaliza olunaku olungi n'okukola bulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa.